bwatyo bwayogera Mukama. Betegera gwe twakkiriza n'abatannaba kumukkiriza bantu zisanze ensi n'emirimu gye bakoleramu. Tuli mu mbeera nga twetaaga okusasirwa kwa Mukama, Zisanze abaka, era nga tetumayina kikijja. zisanze bizinensi. Katonda taliko kyalikola wabula ng'alabudde abaddu be bannabbi be ekyama. Wulira ggwe eggulu, tega okutu eri ensi, kubanga Mukama ayogedde. Bwatyo bwayogera Mukama. Katonda azze okwogera na bulamu bwo. baana bakatonda muwendo mungi mbalamusaako nnyo nnyini ddala mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala okwebaza Katonda atukuumye atulabirira natuuse essaawa eno nga tuli balamu. Mwebaza kubanga atuwadde omukisa omulala n'olunaku olwaleero okujja maaso g'okubaako ebigambo bye tuyiga. Nsaba ekisa kya Katonda ekibadde kitubedde ebbanga lino lyonna bwe tuze tuyiga ebyokuyiga bino ebya 7 weeks of revival. Mukama yeyongera okutukuuma, okutulwanira, okutukulembera mu byonna. Katonda alina ensonga lwaki ebintu bino oba ebikwata ku biseera eby'oluvannyuma abituwadde esikatoloje. Ng'era ezimu ku nsonga lwaki abituwadde kwe kutegeera nti Katonda ali mu mitambo gy'obulamu bwaffe. Ezimu ku nsonga lwaki Katonda tuwadde ekirabo kino ekyokutegeera ebigenda okuba mu biseera eby'omu maaso kwe kuyamba ggwe nange abali mu kiseera kino okweteekateeka, okumanya n'okutegeera nti Katonda yeesigama ku bisuubizo bye. Ate era n'okumanya nti bwe tulondawo Mukama tubeera ku winning side. Ensonga lwaki Mukama nnyinaza mpuliriza njagala okukukoola era njagala okukuyita ne mu kiseera kino kyennyini oweeyo obulamu bwo eri Yesu Kristo, kubanga ebigambo bino Bayibuli nga bwezze ebirembeka, nga bwezze ebiraga era ebisengeka, ekigendererwa kyabyo kwe kulaba nga ggwe nange bassebo ne bannyabo tulondawo omuwanguzi mu lutalo luno olunene nga si ye mulala ye Yesu mwennyini. Twayize olunaku olw'eggulo mu ngeri ey'enjawulo okubonyaabonya omusanvu ne tulaba nti eri abo abalemereddwa okusinza Katonda mazima ne mu mwoyo, abalemereddwa okukwata sabbiiti ye ne bakwata ennaku endala ne bagoberera amateeka g'abantu, bagenda kulega ku busungu bwa Katonda obutatabuddwamu mazzi mu ngeri ey'enjawulo. Era twakomekereza nga tulaba nti Katonda y'ensibuko ya byonna, y'ensibuko ya prosperity y'omubiri gwaffe, y'ensibuko y'obulamu bwaffe, y'ensibuko y'obwensimbi, ebyobugagga bye tunoonya, ebitwemazizaamu ne bituleetera n'okwegaana Katonda. Twayize olunaku lw'eggulo tekiseera kigenda kutuuka amayanja agabadde gatambuza ebibugagga eby'amaanyi ebibadde bitweyunuza gafuuke omusaayi, wabeerewo okusannyalala mu byensimbi. Twayize mu ngeri y'enjawulo ng'oggyeko ekibonyoobonyo ekisooka ekyokuba nti omuguyi guno gwe tubadde twesiga ogubadde gutuwaga, ogubadde kutusendasenda. Bayibuli yagambye nti wajja kubeerawo amabwa amabi okuva ku mutwe okutuuka ku magulu. Mu kibonyoobonyo ekyokubiri twalabye nti amazzi agali mu mayanja gano amanene, seas, oceans, gajja kufuuka ng'omusaayi. Kabonero akalaga nti wajja kubeerawo okudda emabega mu byensimbi. Mu ngeri enjawulo muganoonyereza mpuliriza twalabye nti mu kibonyoobonyo ekyokusatu amazzi gano ge tusobola okunywako agali mu migga, agali mu nnyanja gagenda fuuka omusaayi. Bwe ganaafuuka omusaayi Katonda ajja kuba ng'agamba abantu ti mwatta abatukuvu bwange anti mwayagala musaayi, guugwo mugunywe. Have it and drink it. Twavuddawo ne tulaba enjuba kubanga ezze esinzibwa. Okuviira ddala mu biseera biri ebyedda Katonda ajja kugamba tyandi mwayagalanga kusinza njuba, yiiyo mugiwulire, yiiyo mugiregeko, muwulire obusungu bwayo anti gye mwayagalanga bulijjo nga mumenya sabbiiti zange ez'amazima. Ne tulaba nti wajja kubeerawo ekizikiza eky'amaanyi, wajja kubeerawo olutalo lwa Kilomegedoni okukalako omugga Fulaati, akabonero akalaga nti political support ebadde eweebwa Catholicism ne one religion ejja kuba amaze okwegattamu n'ensi ejja kusalibwako olw'ensonga abantu bajja kuba bamaze okutegeera nti ekireeso ebibonyoobonyo omusanvu ebyo si kirala naye kubanga abantu bavudde ku mateeka ga Katonda. Mu ngeri y'emu twalabye nti Yesu ng'akoma mulundi ogwokubiri nga tannakoma ekibonyoobonyo ky'omusanvu, wajja kubeerawo musisi agenda okuyugumya ensi eno, wagenda kubeerawo musisi agenda okuseeteeza ensozi, obusozi, byonna bye tukoze ku nsi kuno bigenda kuseetezebwa. Era mu ngeri enjawulo twalabye tiwagenda kubeerawo omuzira oguzitowera ddala kilogulamu 35 talanta nga bwe kukuba ku mutwe tolina ngeri gy'osigala. Kawungeza enkyene yaleero mu ngeri y'enjawulo tuzze okweyongera okusoma n'okutegeera ebigambo bya Katonda.
ngero omulamwa gwaffe mu ssaawa eno yennyini twagala kwogera ku kulokolebwa kw'abatukuvu ba Mukama nga bali mu kye tuyise time of trouble, ng'ensi nnyiivu ekambuwadde eyagala genda kubazikiriza. Twagala kulaba bigenda kubeera bitya. Mu kitabo kino ekya Isaaya essula ya 25:9 Bayibuli egamba nti kale kiriyogerwa ku lunaku luli nti laba ono ye Katonda waffe twamulindiriranga era alitulokola, ono ye Mukama twamulindiriranga, tulisanyuka, tulijaguliza obulokozi bwaffe. Erinnya nze mubuulizi w'enjiri ya Mukama waffe Sempina Martin okuva mu Namasoba area najja Nakumbi district. Kansabe gwe nange tuwembe kola okusaba. Katonda affe omukulu omugulu tukwebaza kubanga otwadde omukisa n'enkyeni yaleero okubaako ebigambo bye tuyiga. Nsabye Mukama okwate ku magezi gaffe n'okutegeera kwaffe ebigambo byonna bye tugenda okuyiga mu ssaawa eno bitukubirize, bitunenye, bituteeketeeke olw'ebiseera bino eby'enkomerero. Mukama nga bw'olina ekigenderero kinene lwaki bino bituwadde, lwaki ebigambo by'obunnabbi bino bitubikkulidde, tusobole okulabulwa n'okusalawo ggwe, okulondawo ggwe mu ngeri ey'enjawulo. Sabye nga nkwegayirira tuyambe era otusobozesa okulondawo nga ggwe ng'omulokozi waffe mu byonna ku bwa Yesu mulokozi waffe. Ameena. Mu kitabo kino ekya Isaaya essula ya 25:9 waliwo ebigambo ebigambye basawo nnyabo nti kale kiryogerwa ku lunaku luli nti laba ono ye Katonda waffe twamulindiriranga era alitulokola, ono ye Mukama twamulindiriranga, tulisanyuka, tulijaguliza obulokozi bwe. Basawo nnyabo abatukuvu ba Mukama mu biseera bye twalabye nga Sitaani amaze okuŋŋaanya ababi, amaze okuŋŋaanya baagana okukkiriza ekisa kya Katonda bajje balumba abatukuvu ba Mukama ku lutalo lwa Kalumagedoni. Njagala okutegeeza gwawulira ebigambo bino nti ababi tebajja sobola kuzikiriza abatukuvu ba Mukama olw'ensonga ne mu kiseera ekyo nga Sitaani alowooza nti awangudde, Mukama ajja kujja ekibonyabonya eky'omusanvu nga kimaze okuvaawo mu sisi. Yesu waffe akomawo, omulokozi waffe ge twalindirira ebbanga. Wabaddewo okusekererwa, wabaddewo okugezaako okulowooza nti Yesu lwamulinda mu 2002 n'atajja. Wabaddewo ebigambo bingi ebyogeddwa kudda kwa Mukama waffe omulundi ogwokubiri nti omulembe gwe yasookera okujja bakwesanga busaale na mafumu n'engabo, naye ku mulembe guno tekijja kusoboka. Njagala kutegeeza gwawuliriza ebigambo bino newankubadde obulimba leero mu nsi bungi era abantu bagezezaako kukyamya n'okuddibya okukomera kwa Kristo omulundi ogwokubiri. Njagala kutegeeza gwe omwana wa Katonda awulira ebigambo bino ti Yesu waffe gwe tulinze ebbanga eddene, gwe tubonaabonedde, gwe twebereddeyo okuweereza ne batukolako byonna, oba bagobye ku mulimu, webawa n'ennaku embi ziyinza okujja, naye tegeera omanye ti Yesu waffe tagenda kulwayo, agenda kujja era atutwale okubeera wamu naye emirembe n'emirembe. Ogamba otya? Amiina. Mu kitabo kino ekya Yokaana essula 14 ng'abayigirizwa ba Mukama waffe beeraliikiridde nga batidde bagamba ki ekiddako ye tugenda kukola tutya, obulamu bwaffe ye tunaddawa, omusajja yatweresaawo byonna kati ate atunyumiza nga bw'agenda okutulekawo. Abayigiriza ba Mukama waffe nga bamaze okumutegeeza nti baleka ebyabwe, baleka ennyumba zaabwe, baleka amaka gaabwe, baleka ebyabwe ku nsi ne basalawo bamugoberere eyafuusanga emigaati, kati abanyumiza nga bw'agenda okubalekawo. Basebo na bannyabo ebigambo bino biri mu kitabo kya Yokaana 14. Bayibuli egamba nti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Yesu ayogera ebigambo bino ng'agamba nti omutima gwaffe gwe yeeraliikiridde, nti ofiiriddwa byonna, owaddeyo byonna, okubonyaabonyezebwa kuno kwonna, ensi ng'enoonya okuyigganya nga tokyasobola kugula wadde okutunda, ng'etteeka ligenzeewo, ab'ennyumba yo nga bakuyigganya, mikwano gyo nga bakuliddemu olukwe, nga sente z'olina ku akawunti zisasobola kuyamba, olwo onaafunamu ki? Bassebo bannyabo, njagala okutegeeza Bayibuli egambye ti omutima gwammwe tegweraliikiriranga, mukkirize Katonda era nange munzikirize. Olwokubiri agamba mu nnyumba ya Kitange. Alo? Bayibuli egambye mu nnyumba ya Kitange mulimu ebifo bingi eby'okubeeramu.
singa tekiri bwe kityo nandibagambye, kubanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo, nti era obanga ŋŋenda okubateekerateekera ekifo ndikomawo nate ne mbatwala gye ndi, nze gye ndi nammwe mubeere eyo. Ebigambo bino mu kitabo kya Yokaana 14 bitutegeeza bassebo bannyabo ti Yesu ng'akomawo mulundi ogwokubiri yatutegeeza bulungi ddala bwe yali ku nsi kuno nga tannagenda gwasooka kuddayo mu ggulu. Yatutegeeza bulungi nnyo bassebo bannyabo ti agenza okututeekerateekera ebifo. Naye njagala okutegeeza bwe mwenyaza mpuliriza, Yesu ng'ali mu kututeekerateekera ebifo bino, gwe nange tugwanye okweteekateeka olw'ebifo ebiri mu ggulu. Yesu ng'ali mu kututeekerateekera mansions nga mukwano gwange omusumba bwe yayigiriza, tugenda kutambulira ku zaabu ne ffeeza mu ggulu. Naye tegeera omanye gwe awulira ebigambo bino era abiraba kaakano nti ng'ali mu kuteekateeka ebifo ebyo mu ggulu, gwe nange tugwanye okweteekateeka olw'okuyimirirawo mu kubeerawo kwe Yesu ng'akomyewo. Ekiseera ekyo Mukama akituwadde leero. Yesu ye kimaze okukakasibwa ti agenda kukomawo ne mu kiseera kino ekyebonyoobonyo 7 ng'abatukuvu ba Mukama beetooloddwa ababi baagala kubazikiriza. Njagadde otegeere omanye mu ssaawa eyo yennyini omulokozi waffe, omununuzi waffe gwe tuwadde obulamu bwaffe ne tuweeresa byonna ne tumwagala, ne batufujjira amalusu ne batusambasamba, abasajja ne batugoba, abaana ne batwegaana, abamu ku mmwe bazaalukuse. Njagala otegeere omanye Yesu waffe omulokozi wa byonna, omulokozi waffe omuyiza w'ebintu byonna akomawo okutwala gwe nange abamulindirira ebbanga lino lyonna. Mu kitabo kino ekya Kubikkulirwa essula ya 6, Kubikkulirwa essula yaffe y'omukaaga, Bayibuli egambye etya? Bayibuli egamba mu 12 bwe yabembula akabonero ak'omukaaga ne ndaba ne waba ekikankana ekinene, enjuba n'eddugala ng'olugoye olw'ebyoya, n'omwezi gwonna ne guba ng'omusaayi, n'emmunyenye z'omu ggulu ne zigwa ku nsi ng'omutiini. Njagala kusoma lwa 14, wuliriza 14. N'eggulu ne liggyibwawo ng'omuzingo ogw'ekitabo bwe guggyibwawo, na buli lusozi n'ekizinga ne biggyibwawo mu kifo gyabyo. Yesu waffe ng'akomawo olw'omusisono ow'amaanyi agenda okubeerawo. Yogera ku buzinga, yogera ku by'obugagga abantu be beekoledde ku nsi kuno, yogera ku mayumba, yogera ku bridges, yogera ku ntindo, yogera ku zireerwizi, byonna by'oyinza okwogerako nga by'amaanyi. Tegeera omanye nti olw'omusiso oli byonna bijja kuseetebwa. Bayibuli egamba 15 ne bakabaka b'ensi n'abalangira n'abagabe n'abagagga n'ab'amaanyi, n'abagagga n'ab'amaanyi na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi. Ne bagamba ensozi n'amayinja nti mutukweke, mutukise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe ne mu busungu bw'Omwana gw'Endiga, kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwe lutuuse, era ani ayinza okuyimirirawo? Bassebo ne bannyabo, njagala okubategeeza olunaku lw'okukomawo kwa Kristo omulundi ogwokubiri lunaku lwa ntiisa. Eri aboonoonyi bagenda kuddukira ensozi, bagenda kaabira empuku, bagenda kaabira enjazi zibakweka olw'obusungu bwe. Kino njagala okitegeera okimanyi muganda nyinaza mpuliriza. Yesu waffe ng'akomawo mulundi ogwokubiri agenda kusanga kuno kategori z'abantu ba mirundi emeka? 4. Kitabo kino ekya Yokaana essuula ey'okutaano olunyiriri olwa 28 n'olwa 29. Yokaana sura ya 5 olunyiriri olwa 28 n'olwa 29. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba bw'eti, egamba temwewuunye ekyo, kubanga ekiseera kijja bonna abali mu ntaana lwe baliwulira eddoboozi lye ne bavaamu. Abaakolanga ebirungi balizuukirira obulamu, n'abaakolanga ebitasaana balizuukirira omusango. Yesu waffe akomawo kuleeta bulamu butaggwaawo.
naye eri abo abafiira mu ye, kubanga kategorizi ziri nnya. Waliwo abatuukirivu abalamu, wajja kuba abatuukirivu abaafa abafiira Mukama waffe, wajja kubaawo ababi abajja okubeera abalamu, wajja kubaawo n'ababi abajja okubeera abafu. Yesu bw'anaakomawo nga bw'ayogera mu kitabo kya Basalonika ekisooka 4:16, Bayibuli etegeeza nti abafiira mu Kristo balisooka okuzuukira. Bw'osoma Basalonika ekisooka essula ya 4 olunyiro 16, Bayibuli etegeeza nti abafiire ndi kubanga Mukama waffe yennyini aliko okuva mu ggulu, n'okwogera waggulu n'eddoboozi lya malayika omukulu, n'ekkondeere lya Katonda, n'abo abafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira. So mu kategori z'abantu bana nga mulimu abatuukirivu abalamu, mulimu abatuukirivu abafu, mulimu ababi abalamu, mulimu n'ababi abaafa. Bayibuli etegeeza nti eri abatukuvu abalamu, eri abatukuvu abafu be balisooka okuzuukira. 17 agamba atya? Agamba naffe abalamu abasigalawo ne tulyoka tutwalibwa wamu nabo mu bire okusinkana Mukama waffe mu bbanga. Kale bwe tutyo tunaabeeranga ne Mukama waffe ennaku zonna. Yesu waffe ajja okutuwonya ensi eno etukaabiza amaziga. Yesu waffe ajja okutubonya okuyiganya kw'abantu nga batumazeeko emirembe olw'okubanga twesigama ku ye, tetulina birala bye tugondera okuggyako ye yekka. Naye tegeera bino nti ne bw'obanga oli mulamu leero, okufa kuno okusooka ne bw'ofa Bayibuli ekwogerako nga kwebaka, naye bw'onaafa mu nvuvu y'ensi, Bayibuli etugambye Yesu bw'anaakomawo gwagenda osooka okuzuukira. Okufa kikulu n'okuwummula mirimu gy'ensi, naye ekisinga okukola amakulu kwe kubanga gwe nange abakyali abalamu leero tufiiridde Mukama waffe Yesu Kristo. Mu ngeri emu Bayibuli egambye ng'abatukuvu abafu be bagenda osooka okuzuukira, abatukuvu abalamu ne balyoka bafuusibwa. Kino Bayibuli kyeyogerako mu Bakolinso ekisooka 15 olw'ataano mu olumu. Bayibuli egamba etya? Bayibuli egamba kale laba mbabuulira ekyama, tetulyebaka ffenna, naye ffenna tulifuusibwa mangwango nga kutemya kwa kikoowe akagomba ak'enkomerero bwe kalivuga, kubanga kalivuga n'abafu balizuukizibwa obutavunda, naffe tulifuusibwa. Kubanga oguvunda guno kigugwanira okwambala obutavunda, n'ogufa guno okwambala obutafa, naye oguvunda guno gwe gulibanga gumaze okwambala obutavunda, n'ogufa guno okwambala obutafa. Ekigambo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira nti okufa kulumiddwa mu kuwangula. Gwe okufa okuwangula kwo kuli luuyiwa? Gwe okufa okuluma kwo kuli luuyiwa? Njagala okubategeeza bassebo nnyabo nti eri abakkiriza Yesu Kristo ne bwafa n'asuulibwawa, kitegeero kimanye Yesu bw'alikomawo, Bayibuli egambye be balisooka okuzuukira. Naye eri kategori y'abatukuvu abaafa be bagenda osooka okuzuukira. Kategori y'abatukuvu abalamu ne balyoka bafuusibwa. Naye mu ngeri y'endala bw'ojja mu ky'Abasalonika ekyokubiri essula ya 2 olunyiri olw'omunaana, Bayibuli egamba nti awo omujeemu oli n'alyoka abikkuka, Mukama waffe Yesu gw'alitta n'omukka gw'omu kamwa ke, era alizikiriza n'okulabisibwa kw'okujja kwe. Ndi Yesu bw'anaakoma, ojjukire tugambe tulina kategori zimeka nnya. Kategori esoose tulabye nti ya kategori y'abatukuvu abalamu abagenda okufuusibwa. Naye nga tebannafuusibwa, abatukuvu abafu bajja sooka kuzuukira. Bayibuli etugambye mu ngeri ey'enjawulo bassebo ne bannyabo nti eri abatukuvu ababi abalamu bajja kufa olw'ekitiibwa kya Katonda. Ababi abalamu bajja kufa olw'ekitiibwa kyani? Bw'ojjako eno mu kitabo kino ekyokubikulu essula ya 2 olunyiriri, njagala kusoma lwa 4 na lwa 5. Bayibuli egamba etya? Njagala kusoma lwa 5. Bayibuli egamba bw'eti, agamba nti abafu abalala tebaaba balamu okutuusa emyaka 1000 lw'ejja ggwawo. Bayibuli etegeeza nti eri abafu abalala abateetaba mu kuzuukira kwa lubereberye, abataali mu kuzuukira kuno okusooka, abo okuzuukira kwabwe wajja kuba wayise emyaka emeka? Emyaka 1000 balyoke bazuukire nabo.
So kitegeeza nti Yesu bw'akomawo abatukuvu badde bamulindirira, abafu badde bamulindira mu ntaana, beera genda osooka okuzuukira. Bwe banaamala okuzuukira, abalamu nabo bakole batya? Balyoke bafuusibwe. Naye ababi abalamu bajja kufa olw'ekitiibwa kye. Basosolonike ekyokubiri, essula ey'okubiri olw'omunaana nga bw'atutegeezezza. Kati ababi abafu bajja sigala mu ntaana zaabwe okutuusa Yesu lw'anaamala emyaka 10 luddawa mu ggulu. Bwana manya na zampuliriza. Njagadde okitegeero kimanye nti ogwo gonna nga guli bwe gutyo, Bayibuli yatugambye nti kale kiryogerwa ku lunaku luli nti laba ono ye Katonda waffe twamulindirira. Newankubadde wajja kubaawo okunyingitinda kw'ebibonyobonyo bino omusanvu, newankubadde Sitaani ajja kulabika ng'awangudde ng'alaalinga ababi, ojja okulumba abatukuvu ba Mukama. Naye mu kiseera ekyo Mukama waffe omulokozi waffe basebo nnyabo n'alabika n'abalokola n'abatwala mu bwakabaka obwawa, mu bwakabaka obw'omu ggulu. Bw'osoma ku bikkulirwa 19 olunnyiriri olw'11, ku bikkulirwa 19 olw'11, Bayibuli egamba nti era ng'ayambadde ekyambalo ekyamansirwako omusaayi, n'erinnya lye liyitibwa kigambo kya Katonda. 14 kyava agamba n'eggye ery'omu ggulu ne limugoberera ku mbalaasi enjeru nga bambadde bafuta enjeru ennungi, ne Mukama ke ne muvaamu ekitala eky'obwogi n'atema amawanga nakyo, era alibafuga n'omuggo ogw'ekyuma, era alinnya essogolero ery'omwenge ogw'obusungu bw'obukambwe bwe bwa Katonda omuyinza w'ebintu byonna, nti era alina ku kyambalo kye ne ku kisambi kye erinnya eriwandiikiddwa nti Kabaka w'abakabaka era Mukama w'abaami. Yesu waffe akomawo ng'omulwanyi namige, ajja kulokola batukuvu be mu kitiibwa ky'abamalayika, mu kitiibwa kya Kitaawe. Yesu akomawo mu kiseera ekyo Sitaani ng'alabika ng'awangudde. Abatukuvu abafu bazuukire, abatukuvu basebo ne bannyabo abalamu bajja kufuusibwa mu kiseera ekyo nga batidde, balyoke balabe mu ngeri ey'enjawulo. Musooka agenda okubeetooloola akabonero akalaga nti Katonda mwesigwa. Mu kitabo kino kye bayita Great Controversy of Popular Lukaga 3:5, Ellen White yagamba bw'ayogera ku mbeera y'abatukuvu ba Mukama mu kiseera ekyo basebo ne bannyabo nga Sitaani alabika ng'awangudde, ng'abasajja bano ababi bali mu kutambula okujja okuzikiriza abatukuvu ba Mukama. Njagala otegeera omanye ebigambo bino. Agambye, njagala nsobola okusomera statement eno eri wano mu Great Controversy of Popular Lukaga 3:5. Agamba bw'ati, agamba with the shouts of triumph, jeering and imprecation, throngs of evil men about to rush upon the righteous of God. Nti oli mu kuleekaana okw'amaanyi ennyo ababi mu biseera bino eby'ebibonyobonyo nga bazinzeeko abatukuvu ba Mukama baagala okubazikiriza. Wuliriza, when lo a dense blackness deeper than the darkness of the night falls upon the earth. Nti mu kiseera ekyo ng'ababi Sitaani bamaze okuraalinga baagala genda kuzikiza abatukuvu ba Mukama. Wuliriza nti ekire ekizikiza ne kigwa ku nsi. Era mu process eno y'okugwa ku nsi Great Controversy agenda maaso n'atugamba, then a rainbow shining with glory from the throne of God spans the heavens and seems to encircle each praying company. Ti mu kiseera ekyo basabo ne bannyabo nga waliwo ekizikiza ababi ba Sitaani baleesereza okujja okuzikiriza abatukuvu ba Mukama. Wuliriza nti wajja kulabikawo musoke atemagana n'ekitiibwa okuva ku Namulondo ya Katonda, era spans the heavens and it seems to encircle each praying camp. Mu kiseera ekyo Sitaani ng'alabika ng'awangudde. Basebo na bannyabo mu bunnabbi atugambye ti mu kiseera ekyo abatukuvu ba Mukama nga bakaabirira Katonda ajja abalokole. Bali ababi Sitaani bamaze okulwali nga bakumi basande nga bagamba tugende tubuzikirize, butumazeeko emirembe, bulwisa ebonyobonyo omusanvu. Ne wajja ekizikiza. Mu kujja kw'ekizikiza kino ne balaba musoke ava mu Namulondo ya Katonda nga yeetoolodde abatukuvu ba Mukama abasaba.
The angry multitudes are suddenly arrested. They are mocking Christ their way. The objects of their murderous rage are forgotten. With fearful forbiddings, they gaze upon the symbol of God's covenant and long to be shielded from its overpowering brightness. Ngensi malirido gendo zikiza batukuva mukama wajja kubawe ekizikiza ekitabangawo kasokedde ensebeerawo basabona banyabo mu kiseera ekyo musoko okuva ku namulondo ya Katonda ajja kwetoloola abatukuvu ababi bano abadde balowooza okubazikiriza musoko ono nga yetoloola abatukuvu mukama abasaba ababi bano abalowooza okubazikiriza bajja kwewuunya bajja kusaba kimu bakwekebwe eri ekitiibwa kya Katonda. Prophets and Kings, page 720. Awandika ebigambo bino n'agamba, when all the world is plunged in darkness, ngensi yonna eri mu kizikiza, there will be light in every dwelling of the saints. Nti ngensi yonna eri mu kizikiza, naye eri mu kubeerawo kw'abatukuvu ba Mukama basabona bannyabo, tegeera omanye nti mu kiseera ekyo wajja kubaawo ekitangaala mu kubeerawo kw'abatukuvu ba Mukama. They will catch the first light of his second appearing. Nti bajja kubeera n'ekitangaala ky'okoma kwa Kristo omulundi ogw'okumeka ogw'okubiri. Byonna bye binaggwa Mukama mwenna zampuliriza. Omulokozi ng'abanonodde, omulokozi ng'abeetoolodde, ensi eryoka etegeere ti byonna byonna ebize ku nsi tekubadde ku bakumi ba Sabbiiti ya mazima Saturday, naye ekivudde mu kubanga bo baajeemera ebiragiro bya Katonda. Kyenva nkukoowoola leero gwawulira ebigambo bino. Yesu waffe atuyita leero okubanga tuweyongera okumulowoozaako, nga tuwaayo obulamu bwaffe, nga twewonga gy'ali. Gwawulira ebigambo bino ng'obulamu tobumukwasanga. Njagala otegeera omanye ti Yesu waffe ye mulwanyi. Bwe tumukkiriza leero tugenda kulwanira ku ludda oluwanguzi. We are fighting on the winning side. Kubanga newe nkubadde Sitaani ajja kulabika ng'awangudde, naye abatukuvu ba Mukama Yesu ajja kubalokola. Era banaamala balokola ku nsi eno basabona nnyabo abatwale mu bwakabaka obw'okwesiima, bamale emyaka 10 mu ggulu, basikire ensi kubanga baamugondera. Njagala kukoola gwawulira ebigambo bino olunaku olwaleero. Yesu waffe atuyita okutambula ye nga bw'ayagala, okukola ebimuweesa ekitiibwa era ebigulumiza erinnya lye. Ensi keekubojje, ensi keekuboole, ensi keekuwandira amalusu, naye sigala ku mazima ga Sabbiiti ey'amazima. Kwata ebiragiro bya Katonda, kkiriza mu bubaka obw'obubigiriza obutuukirivu olw'okukkiriza, yiga Bayibuli yo. Yesu kyayigiza ky'oba oteekesa mu nkola. Njagala kutegeeza ensi ne bw'enaakuyiganya kubanga naye baamuyiganya, naye bw'anaakomawo ne bw'onaafa mu mufuufu y'ensi eno ajja kukuggyayo. Bw'onaawulira eddoboozi lya malayika omukulu ojja kuvaayo, naye obanga okyali mulamu olw'okusomooza okw'enjawulo okujja okubaawo, Yesu waffe ajja kukulokola. Tajja kukkiriza kigere kyo na kimu kwesittala ku jjinja, ajja kukulabirira, agenda kulwanira. Entiisa ya Sitaani gigambedde muli, Sitaani aleme kukuba bw'amana kumanyiira. Yesu waffe yatufiiririra era ye mulokozi waffe gwe tulindirira. Isaaya kyavudde yatugambye mu Isaaya 25 olunya olw'omwenda, yagambye ebigambo bino. Yagambye atya? Isaaya 25 olw'omwenda yagambye nti ono kiryogerwa ku lunaku luli nti ono ye mulokozi waffe gwe twalindirira, naye mu kumulindirira obulamu bwo n'obwange bugwanye okuba nga biri mu insurance. Bayibuli egamba nti kale kiryogera ku lunaku luli nti laba ono ye Katonda waffe twamulindirira era alutirokola, ono ye Mukama twamulindiriranga, tulisanyuka, tulijaguliza obulokozi bwe. Njagala okusaba naawe nkyene ya leero, gwe yandiyagadde okuwaayo obulamu bwe eri Kristo, gwe yandiyagadde okuzza endagaano ye naye ng'ogamba nti Yesu nsaba olunaku olwaleero nga bw'oyogedde nange nsaba nnwanire ku ludda oluwanguzi mu byonna mu lutalo luno olunene. Sitaani ng'akola byonna okulemesa okugoberera Katonda, ateekawo embeera, manya abali ku Yesu bali ku winning side. It is a sure win. Bw'obanga gy'oli eyo katuyombe kola okusaba. Katonda waffe omukulu omugulu, tukwebaza kubanga n'enkyene yaleero oyogedde gye tuli. Tukwebaza nnyonyi ddala Katonda waffe olw'ekisa kyo n'okwagala kubanga otulabidde n'otuusa essaawa eno nga tuli balamu. Nsabe nga nkwegayire Katonda omuyinza byonna, omuddu ono omuzaana awulira ebigambo bino eyeetaaga okuddizibwa obujja, Mukama muzza obujja mu ngeri ey'enjawulo.
tuwe mwoyo wo, tuwe enkuba ey'olubereberye n'ey'oluvannyuma, tusobole okwaka mu ngeri ey'enjawulo. Ekibi kyonna ekikyeyoloka n'ekyeyagalira mu bulamu bwaffe taata, osobole okukisaanyaawo mu ngeri ey'enjawulo. Mu ngeri ey'enjawulo Mukama eri oyo atabangayo obulamu bwe, ettuntu eryali njagala kumusabira omuyamba obulamu bwabwe kukwase, kubanga gwe wekka gw'enswala ensi y'obulamu bwaffe. Ogulumizibwe Mukama obw'ekitiibwa, naffe tuwa omukisa bulijjo kubwa Yesu omulokozi waffe ssabye. Amiina, amiina. Mukama akumpeera omukisa. Amen.